Amawulire amalala ag'ennaku wagali mu kutuuka ku desiki yange olunaku olwaliro galaga mbuno the beautiful couple gye twali tulinawo mu Uganda yagulirawo bakapo abasinga okulaba buno bakola emikolo guno omwaka ne mu biseera bya karantini amanyiddwa nga Nina Rose ne Daddy Andre bayawukanye byampuna bitabuse bannange sukali eyegasse munnyo ne bikola amata obuugi n'eki n'ebinyeewa byonna nena toyinza byawula omanye dda jjajja wange yakula ngamba owebuzaabuza ng'afuka anaaba nga sikitegeera kumbe bw'obeera onaaba nga ofuuka gonna nti tosobola kwawula musulo namaki namazzi banenda kwogera nange ebigambo bino ebyoluganda si byangu tosobola kwawula bintu bino bibiri okimanyi buno oba ofuka Lawrence olefuseeko nga bw'onaaba Lawrence olefuseeko nga bw'onaaba omanyi ngayagala otegeera ate omuntu yali akikozeeko omubuuza akubamu akafaananyi nanenka obumwenyumwenyi nga bujja ku matama naye nga neta Lawrence olefuseeko nga bw'onaaba kiranga okuva mu fulampeni n'ogwa muki mu muliro kati munnange waliwo omukyala asinza okukyankalanya Nina Rose ne Daddy Andre bamuyita Shakira era Shakira ono abeera wali mu USA mu kifo ekimanyiddwa nga Massachusetts so ino story kanjikole na mu luzungu so after a while so that ab'omu America mugitegeera bulungi nnyo ka Lawrence agamba embogo zijja kale sigenda gikola kale kanjikole mu Luganda so that ne bannayuganda bagitegeera after a while when Daddy Andre has been dating the beautiful Nina Rose okuva wali wa oluzungu olutabuse okuva Shakira ba mu relationship y'abanno Lawrence naye wali onsetinga nenkutegeera nenzi tebansetinga abantu abamalina amanya g'aba Shakira obazibu Lawrence begendereze nnyo ate Lawrence ekyala wo oyagala kulya lya kululwo kankyogere mu kamera toliira kunze nze nina ebizibu ebimmala lya kululwo olye okute weesokole n'okwesokola ate weesokoloze buti Lawrence olina kodi nze kolo nategeera nti Lawrence oli musajja mubi nnyo era nnyo nga gyenkomeza kale katudde ku mboozi ya Shakira ono abadde asupportinga Daddy Andre for a very long time era nga yatandika omusupportinga nga bakyaline mwana muwala amanyiddwa nga Angela Katatumba era Shakira ono y'omumbu abagezaako okuimprovinga well-being ya Daddy Andre naddala mu bintu bya studio n'amugamba n'omugamba you have to sing era Daddy Andre abadde nga ayimba ngera obuyimba obumbu ayimba abuyimbira Shakira ono Daddy Andre n'agenda n'agwa mu mukwano ne Nina Rose era ne bakolawo okwanjula naye Shakira n'amugamba nze sifuddeeyo beera ne Nina Rose azonga azizo mpa time yange kati munnange when these two started being together Nina Rose ng'alaba Daddy Andre ekiro abeera nnyo ku ssimu nga yebuza abeera ayogera n'abaani ko Daddy Andre ko Nina Rose n'akwata essimu ya Daddy Andre agenda okukebera nga mulimu omuwala amanyiddwa nga Shaki ono agenda olaba conversation ye ng'eddayo emabega from way back era nga munnange eraga before even they met baali yali akola kira alina Shakira ono kati munnange olutalo lwe lwavudde Shakira ono kubanga ayagala nnyamunyamu ng'ayagala bagende balye ffene nga webeekuba ensigo ng'akwata asindikira air ticket nga nebiki ne visa nga asindikira Daddy Andre kati Nina Rose ng'abigwako Nina Rose ng'amugamba ssebo oba ogenda mu America tugenda ffenna tolaba Rema ne Hamza engeri gye bagenzeemu Dubai kati naye oba ogenda mu America tugenda ffenna tondeka Uganda ko Daddy Andre mu America bayise nzenzeka namugamba management yekumanaginga ye managinga so obeera otya nga bafunidde gwe weka gig ate nga twateesa bw'oba ovaawo ogenda yuna tenaddamu ko Daddy Andre kumbe Nina Rose ye yabirabye dda namugamba ssebo nnimba ogenda kulaba kale akawala akeeruyeru akatalina na plan nakakasizza muno omuwala ne waba anyirira atya ng'atukula ng'alina ebintu tassa mukazi munaamugwako amuyita kawala omuwala ye anyirira Shakira anyirira era Shakira ono alina ebintu naye Nina Rose mu butono bwe kale yagejjamuko yakayise kawala ne ŋŋamba kino kijja kitya okubeera bwe kito but anyways obutakulwisaayo ababiri bano wenjogerera tebali bonna era nabe yagudde dda mu lubiri lwa Nina Rose ne Daddy Andre naye ng'ensonga ebatabudde Shakira naye Shakira mbadde njagala okusaba buli Shakira yenna gy'oli mufuneyo abantu nga baloolense mubeere awo weesonyiwe relationship z'abanno ate n'abavubuka emba mwagala okulya temuliira nnyo ku mannya g'abalala tokusetinga kodi lya bibyo